Bannange tukomyewo ejjo muzeeyi twafunye abantu bangi naye kati abantu kye baagala okumanya oyogeddeko n'aba UCC kubanga ejjo pulogulaamu yaffe yatambudde nnyo. Kyekisajja kibbalamu mu kwagala ssente kyekyafuula ebintu kibeetonde. Naye kisajja gwe singa nakukwata n'ekkungu ekiro singa mwajja ewange singa kisajja gwe oliho oyima mu kabbuli singa balamu ayinza n'okutunda akabina, balamu ayinza okutunda akabina, balamu ayinza okutunda abantu. Because of the explanation I'm getting from UCC. Tukozesa nnyo Oluganda Oluzungu. Aba UCC baŋŋambye. Aba UCC bagambye oyogeddeko nabo. Yes. Ne baŋŋamba nti bano bye boogera tebabimanyi. In fact, they have sent me their text. Aba UCC bakusindikidde document. Aba UCC text yaabwe. Bala mu byayogera tebiriimu. Naye kisajja gwe simanya kuvuma. N'oyo kungu ayina ebinnya ebimulinga ebya turakita. Asinika ebinnya kungu bimulinga ebya turakita. Yajja bwati kuba kungu sente zaakubula. Famire gy'ovaamu singa ga kungu. Otambudde radio station nyingi. Sente zaakubula kkiriza. Asinaka naye singa nakukwatako gwa kungu. Nze temunzanyirangako. Muntu saagala nzanyira ku integrity yange. Balidde sente mbu yasayini. Singa nakukwatako kungu gwe singa ugwaja. Singa ewamu oli mu kabbuli. Sisaagera ku integrity yaabwe. So according to these people, bakimpeereza n'okukimpeereza details zaakyo. There is no where they are directing me to apologize. It's not there. What they are saying, which I agree with them, simple matter. If anybody, not me alone, if anybody goes, n'agenda ku radio oba ku TV, assigning a document, ekiwandiiko si kyereeta kya buli omu. That's what they have told me. What is wrong? Bw'obanga omuntu agambye ekiriwo ekintu nagasula mu hoteri yange naye sayininga nti bw'oyonoonamu ebintu ojja bisasula lwaki otya okusayininga kitegeeza wazze kubibba. What's wrong? If somebody tells me when you come it is a general direct kino mukwagala okulya sente kisajja gwe kikwambaza essaati emu busiru oyina sente naye kikwambaza essaati emu busiru kibadde kibbye kitabudde ate yo teriddako kisajja kwe yo teriddako nja kgenda ebunyolo nzijeyo leediyo endala naye yo seriddako ŋŋenda kugenda ebunyolo nzijeyo leediyo ng'erikodinga neetwalayo naye eyo sirigiddamu okwagala okundyamu sente kisajja gwe zotakuta oyina essaati emu oyambala essaati emu singa abakuba amasuuti buli lunaku. You have got the money. Kati UCC yo yagaiti directive eriwo ya buli omu si yo iwe. There is nothing apologizing at all. No. Ekitegeeza ekiwandiiko kya UCC baali bakyo. Balamu yeekizannya. Balamu ng'agalwa bwogamu esente. Balamu naye kisajja gwe olabye nnyo kisajja gwe oswadde ebunyolo oswadde buli wamu kisajja gwe oswadde nekyadda mu kkungu kyo kwebisajja bino mbikoledde nnyo. How much money do you get from me and how much money do you give me? Ebintu bino tebitege kidduse kyankubira essimu ekiro wawona nali nja kubetentane munno. So therefore according to UCC and the document they have sent me is nothing. Tewaliwo kikulwanaganya kuki kwa UCC. Yes. Ye ekiwandiiko kyayo kirikirira. My gundi was to apologize to kiri ku individuals. Bulijjo ekikulwanya nti ku apologize UCC kyegaite kirimu ng'ate gwoloza kiri ku ggwe wekka. But disciples of Lwabwogo, disciples muli bakimmwe ayana entite mmwe embwa obubwa bugenda bulya sente bujja namuwunya mu nnyuma obwo obupumba. Disciples of Lwabwogo, it was handled. Kakati ndabajja banyigirize omanyi yesterday ba meetings omu Canada n'abasuubiza sente era recording zinziyina basinkazi omu Canada kati baki babadde baagala nti omu Canada yali agala nze gwabawasa program muzijjoko jokemu oliwo oyo ono omanyi oyo yeetanjagalira kudda yali aguze banzite ono yagamba mbweri kimirundi is a nuclear bomb
kubanga siri mwagerako kuba president bwe. But you have done with mzembadde w'emyaka 10 ate nkyaliwo. After that clarification, I don't have any quarrel with UCC. Kati ekyo kibalamu kyekibadde kitambula mu amaleko mweto genda wetonde kisajja gwe ojja kutunda n'akabina. Balamu ojja kutunda akabina. Balamu ojja kwetunda akabina. Balamu n'abaana bajja batunda akabina. Balamu bakuloge bakulumike. Balamu bakulumike omululu gwa ssente. Ensi ekulumike. Kyekyali kitambuza. Wetonde ffe twetonze. Wetonde. Anti era gw'ogenda owunya mu nnyuma z'abantu. Abo bw'owunyamu bw'ejjamu ssente. Naye never play around with my integrity. I've been in journalism since 1979. Mbadde mawulire emyaka okuva mu 79. And I've never been put in prison over a journalistic story. I've never lost a case in any court of law. Toddangamu kisajja kino nange nali sikimanyi naye Katonda nnyambye ne nkirabira ddala kyali ntundidde ne wabo waakyo singa nasulayo. Nothing is there. Singa nakukwatako kisajja gwe because you don't have toyina integrity gwe toyina respect. A person I don't know but I hear he's a graduate. Naye omanyi bw'obeera mu byekibibbi bajja otabikola oyo omwana byakola. Kakati therefore if what UCC has sent me is the real thing, I don't send a quarrel with them. UCC kyekusindikidde kyekituufu. Yes. Tebalina buzibu naawe. No. Ate naawe tolina buzibu. Era you look at it. They don't want to remove the programs. Abayusisi tebaagala kujjawo programs. Kino kyambala essaati emu. Sikwali oyambala amasuuti nga ffe tewalibye n'abaana gwe. Enjagala gy'oyagalamu ssente. Ontunde. Eyakuyamba obuyambi. Koledde ssente meka kisajja gwe. Kisajja gwe koledde. Nakino kyada mukungu. Ekisinika ebinya bikiringa ebinya bya twakite ebyola mu kabuyonjo ejjudde. Toddangamu kumanyira kisajja gwe. Nkuyamba emirundi emeka gwe. Naye byagala kuli kyali kinkubidde ekirimu alifudde. So therefore, if this is the position of UCC, which they have sent me, I will not quarrel with them. Tokyalina buzibu na UCC kuba abakusindikidde document nga bo bali kiriya. If everybody who comes, buli omu ajja ku program alina okusaininga to confirm tajja kubeera ki will abide by the rules. A senior journalist like me, do I want to fly to the rules? Yes, but what I was opposing is an apology. Why? In the media law, an apology confirms that you did it. You rather fight through the courts of law. Gwekibadde kikunyiza kwetonda. Ekuki. But disciples, who are they? What entity do they have? But disciples ba Lwabogo be baloopa. Lwabogo disciples. Kati kino nekigamba kanetonde. Wetonde kisajja gwe. Don't involve me. Era sina dealing naawe. Nawe kino kigundi kyada mukungu. Toddanga mukunkubira simu bya nakuvumye bitono. Tojiddangamu. Kungu tonyina mukisa. Kitegeere oyenjedde mu TV nyingi ma radio man. Why are not rich? Katonda inawe yakugerera. Zino sente size zibadde zige. Ne mbakoledde sente meka mu bank eri. And how much money do you give them? I've created millions for you. Sibasaba na sente mu. Nze biseera bisinga. Sente kati ngoyo balamuza ate mbadde nzibawo. Mbadde nzibawo abantu be. Amafuta genkozesa gali ameka. Before I come to that program, nina abantu bembeera nabo. Bwe mbagulya omwenge gwa sente meka. Nothing. Ate n'abasekale bange tuddeyo ekiro. Ya saawa 3 ne mbazzayo ekiro eyevuddewa. Kati njagala bunyolo. Njagala if there is a person who is interested in these programs in those areas of Bunyolo Kingdom areas, we come, we look at the modalities, work out the programs, and let them. I can even talk on the phone. I have the money. Ekitegeeza kati gwe programs zo ozizzaawo kubanga UCC except eya Balaam. Eya Balaam yokka gy'oggyeewo. Eya Balaam ngiggyeewo. Endala zo ye tesobola kuddawo. The rest balwanye nange like a palo. Kubanga balina element egamba nti bakubirako obutambi. Obutambi ne yesterday nga muli n'omukanada nkalina mise kayina
nga muli n'omu Canada n'abasuubiza ssente next week kyagenda kusooka kukola ku bamawulire nkalina mwe temulina gye mudda buli bwe muli mbafuna ate mbuwa embassies bwe munantawula njabbuwa embassies